Ebigenda maaso ku kitebe kya National Unity Platform Walieri Makerere Kavule ba members ako n'abakulembeze bakedde kweyo wali ku kitebe okusobola okulaba nga bassaako emikono kwabo abagenda okubeera nga bakiikirira ebifo byabwe mu constituency zaabwe. Abaka omuli mu district eza Northern bonna bakedde kweyiwa basobole okulaba nga bakolwako n'oluvannyuma basobole okuba nga bagenda mu race ez'akalulu aka 2026. Kakati akatamike ngeno okuteerako nkulaga ekigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform olabe activities ezigenda mu maaso, emirimu gitambula bulungi, gitambula bukwaku. So far tewannabeerawo mbeera ereetawo kacyankalano konna era activities ne exercise zitambula bulungi. Ng'oggyeko okuba nti nno obuzibu buli mu ssente eziyinza basobozesa ababaka okutambuza emirimu gyabwe mu constituency naddala mu kuba akalulu campaign. Jjukira nti nno ekibiina kya National Unity Platform kye kimu ku kibiina ekyagaana okwegatta kwa iPod kasente kano kagiramu obuwumbi 46 nga anamukaaga buno obusente nga buyamba ku bibiina ebyobufuzi ebivuganya gavumenti ogiyambako okutambuza campaign zaabwe okwetooloola eggwanga yonna nga bakola mobilization tour ziyite campaigns, nga ekibiina sente eziba zikiweereddwa zikiyambako nnyo okulaba nga bapreparinga n'okutegeka bacandidates baabwe bafulaga beera baabwe okusobola okukuba campaign nga okubaako akasente ke babawa. Ensonga lwaki olaba nga wabaawo okukayanira kaadi nti ne support ebeerawo. Kakati ku mulundi guno obutafaananako mulundi mulala ng'okwalula ka 2026 ekibiina kya National Unity Platform tekyabadde ekimu ku ebyo ebyagabanya kasente kano. Jjukira omukolo gw'okugabana akasente kano nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni azissaako omukono kwabadde wali eri ku Kololo Ceremonial Ground era entuula we zaabadde, dialogues zino we zaabadde. Naye ekibiina kya National Unity Platform kyagaana olw'ensonga nga kigamba nti no bo tebagenda tuula ku ntebe y'emu ne Nakyemalira bagabana omusimbi. Ensimbi ezo zaawandiikibwa mu ssemateeka ng'ebibiina byonna ebyobufuzi birina okugabana ku musimbi ogwo biyambeko okuba nga bitambuza campaign. Jjukira ino ssente za muli bwa musolo si za gavumenti. Kati oba oli awo ekibiina kino kyandibye ekituufu kubanga ssente si za gavumenti za muli bwa musolo. Kati ssente ziba nga za muli bwa musolo gwe bazisigamu obusizo zitereka siraba nsonga lwaki oba oziteekako obukwakkulizo bwebanga ekigendererwa kya kukyusa ggwanga nga ne demokrasi yamuteekawo ng'oyagala okuba nga ovuganyizibwa. Wabula ekyammisizza ekibiina ekya National Unity Platform akasente kano nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogera luno n'agamba nti ye tagenda kugatta kibiina kye mu iPod olw'ensonga nti n'ensonga zibateeseganyaako za Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubeera nga afuga atwala ebibiina bino nga bitambuliza wansi we nga bibalina ne bibalina okukola yalina obbagayidinga. Kati kitegeeza tewabairawo competition kubanga omuntu akuwadde n'okuba campaign omuteekeko amaanyi ne competition waki yandibadde akuwa ssente. Kakati ky'ekibiina kigamba ensonga teri yakwegatta mu iPod tutuule ku mmeeza y'emu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ssente eziba zayisibwa ziyisibwe ziweebwe ekibiina kitambuze campaign zaakyo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni asobole okulaga eggwanga nti demokrasiya mwali era competition mweri n'abamwesimbako weebali. Naye tujjukira bulungi nnyo Nobert Mao yakirangidde n'aga nti nno ekibiina kya National Unity Platform tekigenda gabana kasente kano olw'ensonga nti nno siba membership mu kibiina kino ekya iPod. Kati mbiranyaawo wojjira ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okukola fundraisation tour okusobola okuŋŋaanyiza ba members bafulaga beera akasente akayinza obbayambako okutambuza campaign eza 2026. Kakati nno tulina okusabirwa ssente ekibiina kikyazeetaagira ddala okuziyambako gwe nalina munankyukakyuka akasente oba nga wokayina tekigaana katwala ku kitebe ne kasobola okuba nga kakola emirimu gy'ekibiina ekya National Unity Platform. Oli ku UG Update TV kusinzidde oba ng'otuuliza abali emitala amangi abalamusizzaako nnyo ng'otannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako towerabirako na mukade kakuyambako kuleetera notification message okusobola ng'oli alert ku information yonna egenda mu maaso okwetooloola eggwanga ku kitebe ebyenkyukakyuka byonna ojja kuba obisanga ku mukutu guno. Ku katambike naatera okutterawo mu maaso okulaga biki ebigenda mu maaso ku kitebe ekya National Unity Platform. Enkoko baagikutte mu mwa ababaka ogenda okulaba nga bateekako emikono ku mpapula zaabwe basobole okubeera nga bagenda mu race okuvuganya ekibiina ekya National Resistance Movement basobole okuba nga bakijjako obuwanguzi.
obuwanguzi mu mwaka guno ogujja ogwa 2026 ogwa protest vote omwaka gwe tulindiridde ogugenda okubeeramu obuwanguzi. Saagala kwogerera bingi nnyo kumala okuva mu katambi olabe ebigenda mu maaso ku kitebe kya National Unity Platform n'oluvannyuma proceeding tusobole okubeera nga tweyongerayo ate tukutwale mu maaso. Bagambye ezo signatures yeziri kitegeeza aleputongo bagamba tubuzeeyo emikono 3 tuba tulina abaleputongo batweje emikono 3 kigwe tulina ababuko Bushenyi Dokolo Bulusiti Gomba Iganga Kumiro Kamwenge Moyo na Kapilipili Ntungamo Padel Rubanda Rubirizi Rwampara Shema Sironko Soroti District Soroti City Terego Yumbe Arua District Agago Amolata Kanungu Kapchorwa Kitagwenda Koboko Kumi Lamo Lida Mbarara Omoro and Parisa. So ezo districts zetwetaaga wano Parisa. This is which one? Parisa. So Iganga, you write the Iganga. Is it also Iganga? Gomba leo kweli. Just wait. Let's first do let's get the list and then we need this. Yesu mulungi atulaba akaseera kano embeera bwetyo bweri wano ku kitebe kya National Unity Platform abantu emikono gye mwabadde mwogedde biki muganda wange nga bulijjo abantu batandise okuba nga baleeta emikono bwekiti embeera bweri ng'omulungi atulaba akaseera kano ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform era wano bwenkulengezaako akaseera kano Secretary General yoyo awo nga ate empapula zituuka nga emikono gibanga gijjuzibwa ng'omulungi atulaba foomu zeezo abantu batandise dde okutuuka wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform gwe omulungi atulaba akaseera kano embeera bwetyo bweri nga Secretary General waali wano empapula zeezo foomu eza Electoral Commission gwe omulungi atulaba akaseera kano yeekomidde ku Lukirio TV amanya ddoboozi kyambadde musomesa okubanga nkuweereza nga bulijjo ku kamera era nga embeera bwetyo bweri kansobenti buli kimu kiri bulungi nnyo nyonyini ddala bwetyo embeera bwekyali era nga abantu batuuse dda okulaba nga bajjuza era nga bw'obalabaawo batuuse okulaba batandise okuba nga bawandiika gw'omulungi atulaba yeekomiddeko akaseera kano bwetyo embeera bwekyali kansobenti buli kimu mukitegeera bulungi nnyo live and clear bwe yeekomidde ku Lukirio TV bwetyo embeera bwekyali era gwe ali ewala sambya kakadde kubanga twatandise dda okuba nga bawandiika essaawa ziri 2 gw'omulungi atulaba essaawa ziri 2 naye gwe ali eyo ow'Eshema abaabo abantu beewala district ezewala Parisa bakedde dda muganda wange bweti mulimu ab'Eshema Kitagwenda district ez'enjawulo nkugambye muganda wange batuuse dda okuba nga bawandiika. Omulungi andaba yeekomidde ku Lukirio TV nga bulijjo amanya n'eddoboozi kyambadde musomesa okubanga nkuweereza bwetyo embeera bwekyali wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform era abantu bangi batuuse dda saawa nkugambye nakuwaddekoko ku update muganda wange abantu namungi w'omuntu bangi nnyo nnyini ddala wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Makerere Kavule gwe omulungi atulaba akaseera kano yeekomidde ku Lukirio TV bwetyo embeera bweri amanya n'eddoboozi sinza okuweereza kyambadde amanya n'eddoboozi okuweereza kyambadde musomesa nga bulijjo ku kamera era nga embeera bwetyo bweri omulungi andaba akaseera kano embeera bwetyo bweri abantu okugambye bangi nnyo nnyini ddala tente eyo nga bw'obirabe Secretary General waali bali mu kuwandiika district ez'enjawulo Shema n'ebitundu eby'enjawulo.
Omulungi andaba akaseera kano eyeekomidde ku mukutu guno tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform gwe andaba akaseera kano obudde bwakedde dda omulungi andaba essaawa eryemu n'eddakiika erisaawa emu n'ekitundu ng'omulungi andaba akaseera kano era nga ekiyinza okutegeezaako nti abantu ab'enjawulo abaleese emikono wano ku kitebe kya National Unity Platform batandise okuba nga batuuka gwe eyeekomiddeko kati naawe omulala addukusambyako kugambye kubanga bagambye okuwandika kutandika ssaawa 2 kutandika ssaawa 2 kati ate ssaawa 2 weziwera awo babenga batandika okuwandiika ate ssaawa 6 emikono gibenga gitwalibwa ku EC Commission o President abenga anominatingibwa okulunaku olwokubiri gwandaba akaseera kano nkusaba obenga osambyako. Okay, omulungi atulaba ngenda kuba nkuwaayo kubamu ku batuuse akaseera kano abenga akubulya sebo tubulireko gwe ovuddewa nga mpede kumacha ndeso wano ofisi yako mukono inawulidde mbu emikono tezawera nze kulaba ndaba district yaffe naye nga mweri nenkera kumacha nentuuka wano. Oyo atugambye avudde Palisa yekedde ku makyabwe yalabye mu district ye anagamba kanziruke zambwa okulaba nga ntekako omukono nga president anominatingibwa ku lunaku olwokubiri bwete embeera bweri abantu ab'enjawulo bakedde dda gwe naawe ali eyo dduka misinde obenga oyanguwako obenga ekintu kitambula. Okay, nsigadde amanya n'eddoboozi nga bulijjo okuba nga mbaweereza nga tuli wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Kavule Headquarters. Ebyo byebimu ku bigenda maaso ku kitebe ekya National Unity Platform wali eri Makerere Kavule. Wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu kuyita mu buzibu, bagenda maaso n'okukola enteekateeka process eza electoral process zonna ekitongole ekya Electoral Commission ekikwasaganya emirimu gy'ekitebe ekya National Unity Platform bagenda maaso n'okukakalabya emirimu gyabwe basobole okulaba nga buli kimu bakiteeka mu nkola gwe omukwano gwange ali eyo. Kakati nammwe abataweereddwa kaadi tubasaba mugende maaso n'okubaakinga bannammwe abaweereddwa kaadi musobole okuba nga muteekawo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda mubeere bumu mwegatte musobole okwawukanako n'ebibiina ebirala omulimu gw'enkyukakyuka gusobole okuba nga gugenda mu maaso ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kakati tukimanyi bulungi nnyo akalulu akajja ka protest vote naye weeteeseteese otya omubaka wo aweereddwa kaadi eyo gubadde oyagala ye oba si bugubadde oyagala ekibiina ekiba kisazeewo nti nno oyo gwe kireese ogenda mu backinga ogenda mu supportinga kubanga bino ebintu kukula bukuyege kukolera wamu tusobole okuba nga tuggusa ensonga. Ekibiina tekisobola kuggusa nsonga kyokka nga gwe toliiko munnayuganda kitegeeza omukono gwo gw'amaanyi ku nteekateeka zonna ezigenda maaso ku kitebe ez'okukyusa eggwanga ez'okuba nga munnayuganda ayeyagalirako mu nsi empya ng'omukwano gwange ampuliriza. Nyongera okujjukiza oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza mwenna abali e Bulaaya mbebaza emirimu egy'amaanyi gye mugenda maaso n'okukola abakyasonda ssente abakyaleeta akasente akagenda okuyambako kampeyini z'okutambula mu maaso nammwe mbebaziza nnyo mugende mu maaso n'okuba nga mukola kwegamba mukwatira wamu process eno esobole okubeera ng'eggwa. Jjukira ekibiina kya National Unity Platform kiyimiriddewo bwantoogo okulwanirira munnayuganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ajja akyogera lumu buli kyeyeetaagisa otutuula ewaka mu comfort oba n'okunyumirwa obulamu akiyina era yagenda okuyingira ebyobufuzi nga buli kimu akiyina so tanoonya bya bugagga talina kyanoonya mu bannayuganda okuggyako kyayagala okukolera bannayuganda. Tukimanyi bulungi Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu 1986 nga tannayingira nsiko ng'omwaka ogwo tegunnatuuka kigambibwa mbu yajja talina kyayina. Kati gwe omulundi ogenda okubeera ogusookedde ddala omukulembeze w'eggwanga okujja mu ntebe singa Robert Kyagulanyi Ssentamu anaawangula nga zaali full pact nga talina mululu kuyaayaana wadde any personal gains personal interest wabula kwegamba ng'ekigendererwa kye kyakutuusa byetaaga eri bannayuganda kubeera nga buli kintu kiri soft mu bulamu bwabwe.
kubanga emyaka gye bamaze 42 nga bagenda mu maaso n'okukalakata eggwanga Uganda egamba terina kyefunyeemu, terina kyeraba, tewali kyanjawulo kye bataddewo, wabula ne bye basangawo bigenze mu maaso n'okusaanyizibwawo. Kati ke kaseera gavumenti efune enkyukakyuka, efune omukulembeze omupya, system ziddemu zikole, ministries zibeere independent, zibeere nga zeesalirwayo. Ani atayagala kika kya Uganda bwetyo? Kale saagala kumalira nnyo obudde, osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo gwe nga bw'obiraba. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV kwadde osinza oba ng'otuwuliriza, mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.